Ono mwami musirikale wa UPDF yavaayo n'awagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye kyamutuukako naye akyevuma kuba ne w'omulabira wano bikaabya amaziga si byangu asaana n'abyeyogerera. Ojja kwongeza ku ddoboozi amannya gange Mutara Lwansingo Musa mbeera Nansana nayingira amagye 1994 ne nakwatibwa okuyingira amagye bakaka bukaso yingira amagye bapanda gaali 1994 nga n'emyaka 14 nenkola amagye emyaka 16 2008 nempumula amagye nenjoininga police 2010 nenkolera police myaka 10 naye sawa zino ntulugunyiziddwa nekambadde nako konna kampweddeko kuba government ya President Museveni. Obuzibu buva wagwe yali omusirikale aweereza eggwanga ali ate okulaba ng'essaawa zino okaba amaziga meerere. Obuzibu buli kubanga Uganda twesalirawo. Nze nasobola kwesalirawo okulaba nti Uganda government yendimu si nnungi. Nsalawo okuwagira gavumenti egenda erina okuvaayirawo ekyankwasa ne banteekako emisango gy'okulya mu nsi yange ne bantulugunya mpaka n'amatu ne gavaako. Baakukwata kubanga bansanga ne t-shirt za Bobi Wine n'enkofiira. T-shirt ezo wali ozitwala? Nali zinazo mu mmotoka kubanga ndi muwagizi w'ekibiina kubanga siraba nti musango okuwagira oli muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Yes. Mwaka ki gwe bakwatira? Bakwata 2020. Baganda baffe abatulaba omukulu ono yali musirikale mu ggye lya Uganda bw'atyo ng'agamba baakakamukako diyingira mu luvannyuma yafuluma ejje ne yeegatta ku poliisi ya Uganda. Mu mwaka gwa 2022 yeesalirawo ng'omusirikale naye ng'omuntu abeeko gw'awagira olw'enkyukakyuka ng'ono yasalawo okutambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lumu aba atambula ne t-shirt saako n'akakofiira aka People Power mu mmotoka abasirikale ne bamukwata bwe batyo yoga bamutwala gye bamutwala ne bamutulugunya era ne bamuggulako omusango gw'okulya mu nsi ye. Olukwe bino bigambo bye nga waabyogera tugambye bamubonya paka okutu lwe baakusalako katulabe okutu kwe baasala. Yes, omukulu mulabye okutu baakujjako bye bwagamba nti bamutulugunya. Oluvannyuma lw'okutulugunya n'okusalako okutu bakusimba mu mbuga z'amateeka. Omusango ofulumayo otya mu kkomera? Bantwala mu kooti owekitiibwa omulamuzi yaŋŋamba yalaba sirina musango naye tasobolako singa mbadde n'omusango yandinsibye emyaka 27 naye engeri talina musango tagenda kukkiriza kunta saawa ezo kubanga bayinza okuntusaako obulabe ngende ku prison neebake emyaka 2 era nagisaavinga myaka 2 nenvaayo naye okuvaayo sirina kyenera ebyange byonna baabiwamba kati ndiawo andinga takolera nga gavumenti. So nze mbadde nsaba gavumenti ya Museveni eno omuntu bw'aba ali mu nsobi banoonyereze ensobi ye baleme okutulugunya abantu. Baana bangi bali Luzira, baana bangi bali Kitalya, bangi abali Kigo babonaabonera bwemaga naye kyo n'omubuuzo olina musango kitalina musango justice kinazo za mirimu oba z'abantu. Naye nze mbadde nsaba abalamuzi bakola emirimu gyabwe ng'egibaasoma tebakolera mu mateeka ga gavumenti ya Museveni. Wanga omulamuzi bw'agamba nti tokoze musango naye kankubire ayakusiba ambuulire kiki tugenda kuzzaako. Ekitegeeza okolera ku mateeka g'oli tokolera mu mateeka ge wasoma. Tindako we mwali mu kooti omulamuzi n'agamba tolina musango naye kankubire DPC yakusiba. DPC n'agamba nti mubonereze ng'obwolaba kati ekitegeeza nasibirwa mu mateeka ga DPC saasibirwa mu mateeka ga yasoma omulamuzi. So nze mbadde nsaba abalamuzi ba Uganda ebimwasoma bakola ki bamukola mulemu okukolera ku maanyi g'abantu mukolere ku maanyi g'ebirala mu maaso.
Kati obusirikale wabuumula mateeka oba okyali musirikale wa ggwanga Uganda? Era amateeka ga Uganda obusirikale bamusaba myaka 2 abatakyali musirikale wa gavumenti. Era sikyali musirikale. Weewaawo kati buli kimu ekikyo wasanga kyonoonese nodda ku zero. Ndi ku zero era tokyalina wenza kutandika. Yesu sabu bagamba yokubanga ne kumati. Lindako muganda wange mugenyi Robert Kyagulanyi Ssentamu aba ayogera agamba nti ekitongole eky'abalamuzi tekyetengeredde. Ono musirikale yasibibwa naye omulamuzi we yali agenda omuvunaano bamusalira omusango yamugamba nedda kansooke nkubire DPC eyakusiba nsooke njogere naye kitegeeza Abannayuganda bangi abali mu kkomera nga tebaliyo nti oba omusango gwabasinga wabula nga baliyo olw'abo amaanyi gaabo abaabasibisa. Alright, ekiyinza okugamba nti His Excellency kyayogerako nti ebitongole byonna mu ggwanga byawambibwa dda kyetuyinza okutambulirako. Muganda wange bubaka ki buyinza okusindikira abasirikale essaawa zino abakyagenda mu maaso naddala otulugunya abantu okukolera ku mateeka agatulugunya bannayuganda okubalemaza okubatta okusibwa ewatali musango kuba basirikale nga ggwe ate ggwe olabyeko? Kino nkyogera nga ntya Katonda sitya gavumenti ya Museveni. Abasirikale abasinga bonna ku 10 mulimu 3 agabagira Museveni. Tuli bubi. Abasirikale bali bubi. Musala mutono tubonaabona tukola nnyo. Naye bonna bakole ku mateeka kibakolera ku lw'obwagazi. Singa bagamba nti basalewo oba ku mateeka bandi badi Museveni nga tagenda abasirikale. Naye bali eyo twebegumya. Kuba yenze nsazeewo nganze oba ngenda kufa nkya nanja kufiira abasirikale abasigaddewo oba abantu babulijja abasigaddewo. Naye begumya naye bali bubi era babonyabonyezebwa. Munange nno ffe ebiseera ebisinga tulaba engeri gye mutukwatamu kutukuba okutusamba obusungu bwe muba mukozesa ne tulowooza nti oba ate mwe muli bulungi kumbe kyekimu. Nze nsaba Bannayuganda musonyiwe ng'abasirikale tetukikola tebakikola nga bo bakikola ku mateeka. Teeka lyero Uganda okusanyusa oli okubeera nga kubanga kalimu kati nganza omulaba kati sawo zino ndi mulema family zange zayesalasalako mbonaabona kubanga nasalawo nalaba ekibi n'ensalawo kubanga emyaka 26 gye nkoledde gavumenti sirina kati kyenina nandibadde osinga yali gavumenti ennungi nandibadde nga nange ndi bulungi naye bali bubi okusirika. Alright, yakatweyungako nga nsiibula muganda waffe ono njagala okunnyonnyolako kati ni yali musirikale mu magye ga Uganda ge yayingira omwaka 10 oluvannyuma bw'atyo munange umula amagye n'ayingira poliisi nayo gye yaweereza ebbanga eddene ate bw'atyo n'abanga ate agivaamu. Poliisi eno okugivaamu bamusanga na byambalo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ka t-shirt saako n'akakofiira n'akwatibwa bw'atyo n'aggalibwa n'atulugunyizibwa nga w'olabye era kati yafuuka mulemu okutu kwa kitundu baakusalako ye nga bw'agamba. Teyakoma okwo ne bamutwala mu kkooti nga bamaze omutulugunya ate ne bamuggulako omusango gw'okulya mu nsi ye olukwe. Guno nno okugumusalira ate basooka kukubira eyamukwata. Omulamuzi yamugamba nti toyina musango naye kankubire eyakunkwasa ndabe kiki kyakugamba. Byebyo nno munange maziga meerere gwali eyo nga oli musirikale oli eyo ng'oli mulamuzi nga bakozesa ensobi omuntu ono wali badde ekyakulabirako nnyo gye kiri. N'olw'ensonga eyo tusabire eggwanga lyaffe Uganda mukkirize ate nsiibule muganda wange eno naye obubaka bonna bwe wali agadde okutuusa essaawa zino totidde kuba okuvaayo no exposing abasirikale oba gavumenti eno mu ngeri bweti ate ng'okyali musirikale. Sikyali musirikale kyo nkibitakatiriza sikyali musirikale ndi muntu wa bulijjo alumirirwa abantu ba bulijjo ayagala eggwanga lyo n'enkyuka era n'olwaleero nonze obubaka obw'empa Bannayuganda kubanga simanyi kiddako simanyi kiri kubanga nze n'okutambula sitambula ntya Uganda ya Museveni. Nze n'obwenfu olwaleero naye obubaka bwange butuuse mu Bannayuganda fiiridde Abannayuganda okulwanira abasirikale bannange basigale nga balina ekikulaba nti tubonyaabonyezebwa bwereere ate mulina okwesalirawo nga nze bwe nasalawo nfuna okwesalirawo muli bantu bakulu. Weewaawo ova mu kitundu kye ekya Uganda? Nva
nva mu Uganda wano wensula sijja kugamba. Ngamba gy'ozaalibwa. Nzaalibwa Bunyoro. Bunyoro. Weewaawo baganda bange ka muzikirize ate nkome wano ne muganda wange. Mubiwulidde abanaagala okumunoonyaako mu bulungi, si abagala okumunoonyaako mu kumufuna, wabula abagala okumunoonyaako mu bulungi, okumukwasizaako akubulidde takyalina kyalina, yakomawo nga buli kimu kigenze, ennyumba bagitutte, emmotoka baaziwamba ne bazipaakinga. Family n'ensasika bw'atyo, omusajja alina obulemu obw'omunda n'obwewabweru nga bw'obulabye, ojja kuba otuukirira ku Geto TV ate era tube nga tuwayamu. Mwebale nnyo, mwebalire. Awo ofunira obusoberwa n'osoberwa olw'eggwanga lyaffe Uganda. Omuntu asazeewo n'agamba nti mpagira kino olw'ensonga eno n'eno, naye n'akwatibwa n'atuuka n'okusalwako amatu nga bamulanga kuwagira Kyagulanyi, nga bamulanga kuwagira kyayagala ku mutima, kuba si buli omu nti alina kuwagira nga waliwo ne B. Kiva mu mutima gwo n'osalawo nti olwakino na kino kye nsinga okwagala, kino kijja kunkolera olwa byempiseemu mu bulamu bwange, oba byempiseemu nga ndi n'omuntu ono tampisizza bulungi, kankyuseeko ntambule n'omuntu bw'ati, ndaba ate ye bw'anantambuza. Ne lwakuba omuntu akuvuddeko nti takyakuwagira, takyagala kuba naawe, n'osalawo nti ate kati omutte bussi, omutuseeko obulabe, omutegeko ebikolobero, omutulugunye, omusibire obwereere, just olw'okusalawo kwe. Muganda waffe ono ebyamutuukako byonna obiwulidde. Baamukwata nga DPC amukutte ku biragiro bye, n'asibwa emyaka 2 mu kkomera, n'atulugunyizibwa, n'asalwako n'okutu, n'ebyobugagga bye byonna oba obuntu bwe yali akozeewo emyaka 2 gye yabeera mu UPDF myaka 10 ne mu Uganda Police myaka 10. Akutegeeza nti okugenda mu UPDF bakakamuka ke, bamutwala ku mpaka, bamutwalayo lwa mpaka nga mwana muto wa myaka 16, n'abeera mu UPDF emyaka 10, n'avaayo nga laba talina kyalina, n'awummula. Bwe yawummula ndowooza ate obulamu bwabwe ne bumunyiga, n'asalawo nti kale kangendeko ba mu poliisi yo biri yaddeko, njira mbeerako ne wenneekwasiza. Kati bwe yagenda mu poliisi byatabuka butabusi, kuba embeera yamunyiga ne yeenyiwa ejje, n'asalawo nti kankyuseeko nfune ku muntu gwe mpagira, omutima gwe ne gusalawo, era n'alondawo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. N'atandika n'okwambala nga ku bugoye bwe nga tagireetanga uniform, naye nga mu buyinipooti gy'abeera ng'ayambala akagoye ka t-shirt ka Kyagulanyi ne ka baleeti. Kati DPC gye yamugwiramu mukama we n'agamba ono awagira Kyagulanyi, n'amukwata n'amutulugunya n'amusalako okutu nti lwaki owagira Bobi Wine, lwaki olina ky'oyagala, olina kwagala mwami Museveni yokka. Nozaba okutu bwe bakukola ne bakusala kati okutu alina kuggu, naye ng'ebyo bikola muntu munno atakuvumye, atakubye, wabula olw'endowooza ye okusalawo nti kino kye njagala, mu mutima gungamba njagale kino, naye n'omutulugunya n'omutusako ebikolobero bwe bityo. Bantu bange, ensi eno tekungulwa, ensi eno tewaliwo nnyiniyo, ate ensi eno tewali komanda waayo. Wetwala okuba komanda leero, olunaku lugenda kukya, tojja naawe kumanya gwe yeeyita komanda, gwe yeeyita ninja, yeeyita owakabi, tojja kumanya, bijja kwonoonekera. Ofukame n'ofukamira weegayirire bakusonyiwe nga si bibaliko. Olw'ekyo ensi tugitwale bulungi, ate buli ndowooza ya muntu tugiwe ekitiibwa. Bw'omba nsazawo nti sikwagala, mba sikwagala, mba n'ensonga zange, leka gye ngenze bintame butami nayo, ngambe nti ate eri wakirako gye nnali. N'okusinga omuntu okumutulugunya, okumukuba, okumubbako ebintu bye, kati talina watandikira musajja wattu, talina kyakukola, omulimu tewali, ne bye yakola babibbye. Kale DPC oba oti ate ebintu bya munno,
wadde omusibye omubonereza naye atwandiseewo obuntu bwe n'atandikirako kati emyaka 2 gye yamala ng'asaavinga eggwanga Uganda ng'ali mu yunifoomu ya Uganda talina kyalaga noweewuunya ky'omuntu okola otya emyaka 2 nga tolina ky'olina mu nsi bulijjo oba okola ki si byangu naye tweddeko tubeere bantu tufunemu ak'obuntu akaako katuddemu tumanye nti bantu wadde tukubakozesa wadde tuli bakama baabwe tubakomandinga batukubira saluti naye nabo bantu baana b'abantu bataata b'abantu baami b'abakyala nabo tubawe ku kitiibwa kyabwe tubalowoozeeko nabo obulamu bubaluma banyigirizibwa ate nga tebasobola kwogera olw'amateeka naye omuntu aba akulaza ekikolwa n'agamba munnaye mpulira nnumwa osanga Kyagulanyi ono n'abamu omulamwa kitagisa mutulugunya mubuuze lwaki akubuulira ensonga ze mugambe kale kasitoba nga togenda kukola ate bimenya mateeka ekiba kikola nye Namusalako Okutu musajja wattu n'ebintu bye netwala mu kubonaabona wayasaavinga eggwanga Uganda myaka 2 talina kyalaga mwana w'abantu yasomesebwa ng'asuubiza abazadde baali bakolera ebirungi bali mwenyumirizaamu kibi nnyo ne ffe tumusaasira ebyamutuukako ne byayitamu si byangu naye ebyo biggwa bijja kuggwa tusabe abo bonna abasobola mumukwasizeeko obulamu butambule n'abasobola mubeererewo obulamu butambule asobole okuba naye nga obulamu atandika bujja abeeko kyakola ku lw'obulamu bwe ku lw'abaana be ku lwa mukyala we asobola okulaba ng'agenda mu maaso kuba kati wetwogera takyali w'amagye takyali wa poliisi akubuulidde nti bw'osibwa emyaka 2 oba automatically oli disqualified from the force kati takyaliyo kati muntu